Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond at the newsroom gwe mkutu kwoli omulungi andaba mu bitundu by'eggwanga lyettu Uganda ebyenjawulo gy'osensira era gy'owangalira. Erinnya nze Deniya kuweereza tuli ku mukutu Ssemakoto ogwa BTN Media. Gen Muhoozi babano banne bamutabukidde Gen Kahinda utafiire biki byayogedde ebigezi basula okubanga ate biwaawaza amatu. Honorable Lutamaguzi Ssemakula addukidde mu kkooti ng'avunaana ki babbulooga bakulembeddwamu muzeeyi quiz wakewaza media nti bamuleebula ne Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 261 457 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Wakewaza media nti bamuleebula ne bagamba nti yajja ssente wa Gen Muhoozi okusinziira ku ye Kahinda otafiire agamba Honorable Lutamaguzi agamba nti wepo bino byonna bamusibako matu ga mbuzi kubanga bamuliisa ngo ebyo nno nga mbitadde ku mabbali. Honorable Great Namugga avuddeyo n'abaako byayogera. Dr. Karukiza Besigye ebigambo bino yabyogera dda omubaka ate nga ye Omulodi Mayor omulonde ow'ekibuga Kampala Honorable bali mwezo Nsubuga avuddeyo n'abaako byayogera. Laba nno ono bamukuddeko waya n'asituka ne mu studio n'abalekera program yaabwe. Bivudde ku ki mbikuleetedde byonna n'obuwombeefu bw'ekika ekyawaggulu nkusaba video eno gimpere like. Bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu asobole okuba ng'ate yagiraba. Awo wennyini wenjagala okuba nga nkuteera ate nkukwase butereevu obutambi buno tusobole okubanga tubinnyonnyoka. Lwaki nkuwa obutambi buno? Nsooke nkuwe Lutamaguzi ono nedda kansooke nkuwe full figure agamba nti ku bantu batayagala kudda mu baminisita Nabbanja akwata kisooka. Nabbanja akukoze eki? Wuliriza. Nabbanja yaga agende mufunyemu kalungi ki n'omutindo yagussa nnyo guliro class. Omuntu gwe nawanagana naye nga aladise mutukula najja kuba MP kakumi ne tulwana nga ukatutuka noonya abatusula ku kitanda aba notasadde okunjijukira wadde okumpa kabulangiti. Nabbanja oba ogenda genda bagulafite bakufunyemu nkufunyemu kati kasito funyemu abaana bo bazadde bakuzaalidde abaana mulembe goli gujjireko kwa prime minister nti woyina abazzukulu oba ogenda genda. Nze Nabbanja tali kirumanga muntu gwomanyi nga ali mu position ey'amaanyi esobola okuwa akalimu baka project konna bannange tali kintu kiruma muntu gwomanyi one on one nga mwemanyi long time friend nga alina position mwali nga asobola okusika omukono. Nabbanja mukwano ne bwogenda siru mwana naye bakiwa banyoli oba bakye babogera lulimi ki nasa kuitala Gen omusajja oweyo mugundi neddafu Madina beyo ngulu eyo batuyambye ne batwanguyira bannekesa beyo yoyo batwanguyidde okusinga mmwe betumanyi mmwe betwogera olulimi olumu. Kasolo wa finance Kasolo nkwagala mukazi wa Dr. Ruth Aisa Kasolo ayanguyira abakyala abayamba naye era anyway abakomewo Full figure de nakanyumiro ngayita ku mukutu gweyo ogwa TikTok nga yebuuza ba minister ki yabandisanye okuddamu okudizibwa obwa minister era na ministry ki zibasaana okubeera nga babawa. Awo nno nalabidde n'omwana nga akola ka comment ng'abuuza nti Natasha tumwe ministry ki gy'abakulembera nga minister akozera ye baana mmwe lwaki temwewumuzaako bannayuganda ne mubaleka. Full figure agamba nti bamanyiganye ye ne Nabbanja one on one naye kya nnaku nnyo okulaba nga Nabbanja mu kaseera kabeereddemu mu bukulembeze talina kyamuyambye nga omuntu. Naye Full figure
Anyway, njagala kano ngenda kabawa mukajjukiranga mulamu bwammwe bwonna. Beera mweteefuteefu nnyo nnyini ddala nga tonnaba kulowooza kuba mu position yonna, wabula sooka obeere mweteefuteefu ate obeere qualified eri any position. Nti ne bwebulikya era ntera nnyo kigamba abaana b'enkyukakyuka nti ne bwebulikya nga omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okulemererwa okuwa omulimu oba okuwa position because you're not qualified. Naye kimwanguyira nnyo kuba n'abalaba bagamba omusajja yasoma, omusajja yakola kino, oyo omukyala yakola kiri, oyo omukyala ali bw'ati. Ekyamazima matuufu osobola oba olwanya olutalo, naye because you're not qualified tojja kuweebwa. Anyway, ako kabadde kakuyiga lutamaguzi wuuno wano. Nze sinaba kugendako okusinkana Gen Musale nga bwe babadde babunya amawulire gaabwe propaganda. Nkimanyi nti waliyo yabawadde ssente. They told me there are 6 people who were given money to blackmail me that I met Gen Musale. I've never met Gen Musale. I've been out of the country. Mbadde mbiraba nendaba n'abasajja abakulu abo be bawadde ssente bangaye kuliko omusumba bamuyita Kwezi Robinson Buloga n'omulaba muyita Abudala Bogere mbu be bakulembera ttiimu eyo gye bawadde ssente. Eyakoze all those misinformation nti nasinkanye Gen Musale. Sinaba kusinkana ku Gen Musale. Naye what pains me, they were reaching the extent of even creating the video ebyekifere. Ng'ofaaki olwo lwonna tumanya abamu temulina mirimu kituufu. Etteeka lya computer misuse nange kunze likole kubanga nze n'abawadde abakulu bividiyo by'abana abasajja ne lawyer wange Nalukoola ne mugamba gulewo keesi yaffe. Nze njagala nfuuka ekyokulabirako ffe bamu abalinga bawolereza abantu abo abamu bangi babatuteko. So mutuleke, it is well with our souls. Naddala ffe bwe mwabbako victory yaffe mwe mugende, you have power, you have everything. Tetusobola kubeera awo mu total lamentations byebyange. Honorable Rutamaguzi Semakulu omubaka wa Nakawuseke South ono nno nga munnange bamugyeyo naye ng'enzigyeyo gye bamugyeyo agamba yamankwetu oba babba akaluluke. Kyenyinza ogamba nti agamba babba obuwanguzi bwe era n'agamba nti abantu bagenda okukuba mu mbuga z'amateeka bagenda beera nga bakulembewa Muzeeyi Kwezi Robinson owa Kewaza Media. Ono nno Kwezi omanyi y'omu ku bannamawulire abasalawo okubeera nga bali ku ludda olw'abaana abakulu abatukulembera. Era njagala okutegeeza ebigambo bino gw'omulungi andaba era angoberera nti wetwogerera kaakano Rutamaguzi byonna abisambaze n'agamba nti ye tasinkanangako Gen Musale wabula ababyogera ebyo wakubeera nga abakuba mu mbuga z'amateeka. I don't know oba lino ekkubo ly'abaakutte nga ye lyettuufu ery'okukwata nze nno naawe, wabula njagala nkuwe bino ebigambo osooka obiwulirize bikulu, nkusaba obiwe akadde tusooke tubitambulemu. Kiki wulira ab'ebyokwerinda bali mu ezo kye bagambye. Gavumenti eno state okunafuya poliisi kubanga poliisi erina mandate okukuuma abantu n'ebintu byabwe, naye ozolaba nga poliisi tefiiriddwako baleeta magye. Newesanga nti poliisi enafuye nejjamu omuliro ogw'okukola omulimu gwayo. Then ekirala training, edda twalina poliisi eri trained nga ne crime ebeera mitigated. Omuntu nga iso kizibu nnyo n'okumanya wa iso, kizibu okumanya wa iso naye kakati bebirangirira. I'm called iso bali mu ezo mu community security meeting nti oyo diso nti oyo ye CID. Luli abasajja bambalanga gundi ne baziyiza ne crime nga tena kubeerawo. Naye kakati nnaku zino bebiraga pista agiteeka wano n'alaga pista tukiga ne bamutegeera nti oyo tetujja kusobola kukola kubanga oyo alina pista oyo mbega. Edda bambega tebategerekekanga walaba nga bulabi nga bakutadde ku mpingu. Naye ekirala kyenjagala okugirayo ekirala nga maliriza bw'otunuulira engeri gavumenti gyetwalamu priority zaayo kati eri mu kujja batembeeyi kuki
kungudo titi bateeseteese sigana batembe kuva ku kkulu naye okute ssente ozijje kuono za PDM tubategekeddewo bagenda kukolera naye bawadde ssente zibakozeseza okugenda ku nguudo naate all of a sudden bali kutwala baana ku ssomero ojja bagamba muve mukolera ekyo omanye obuzibu obugenda okuvaamu omanye oli kubawambyeko ebintu bye kati kyalowooza lwaki crime teyeeyongere otegera so tugezeeko nnyo okulaba ntuteekateeka abantu baffe kubanga kino ekibuga kya buli mugagga n'omunaku kati ekyo kireese gaapu eno. Honorable Temugeza Honorable bali mwezo nsubuga ngowa meya omulundo wa Kampala agamba nti gavumenti eno yanaabuula nnyo ekitongole kya poliisi ku ebyo ebitongole ebyokwerinda era agamba nti Nazzikuno ab'ebyokwerinda baaweebwanga ekitiibwa era emirimu gye baakolanga gyabangamye kusifu nnyo nnyini ddala nga mpaawo n'omu ayinza kubanga abamanya wabula bali mwezo wakati mu submissions ye gy'abadde yakola bibino ebituuzeewo. Kansoke maleyo nsaba protection kansoke maleyo Lord Mayor wefuge tagala ate mudemu nkoleka taxes zanzija wano luli mwami kungu I was giving an information but no I can walk away. Yeah, you are free to walk away. I can walk away if you want, but I can walk away. Olimbaka wa parliament. No, I can walk away. Olimbaka wa parliament. No. Ombaka wa No. You're not going to treat me as Ombaka wa such. parliament or no chingao. You're not. No, you're not. If you have, you're not there. No, you see. Okay. Kari. Honorable bali mwezo avudde ku program lwa kumuyisaamu maaso na kumuweebuula kye tutandijambye nti kyekituufu oba ekirungi naye amazima googerwa kiba kyetaagisa omanyi abantu abamu bwe bawulirwa balaga obutali bumativu bwo bubalagirewo from the start. NBS erina ebintu byezzenga ekola ng'olabira ddala eriwo okukakkanya bantu ab'enkyukakyuka. I won't say this in a biased way or that I'm biased or I'm one-sided. Naye that is the fact. I think we should be much more professional. Kubanga Kungu, as a professional journalist, you cannot tell someone like a member of parliament, Mbuwefuge, like a kid. As a producer, I have the capacity to turn off, you fade off, or you fade out the microphones. Woli ku console gituddeko microphones zijjeeko oba oli toyagala ayogere. Naye ate mmwe muddaawo nambooze kyova olaba yabasobolanga. Ate ne program eyo ever since Zambale left yasigala kyekimu. Anyway, kampulire wano Kahindo Otafiire nga yogera ku Gen Muhoozi biwulire. I have nothing against Gen Muhoozi. Nothing personal. The only thing that I object to is that people proclaim that Gen Muhoozi should be made president of Uganda because he's son of Gen Museveni. That's wrong. Gen Muhoozi, if he wants to take power, should take it democratically, as per laid down procedures and regulations in a democratic, fair, competitive election. Not because he's President Museveni's son. That's dangerous. Because if you say so-and-so's son should take over from the father, his son will also want to take over from his grandfather. Ebigambo bineeno bw'obiwuliriza ebya Gen Kahinda Otafiire. Kahinda Otafiire ono bino byonna yabyogera naye ng'ekimwogeza ebigambo bino kiki si kirala ng'agamba nti Muhoozi waba ayagala obwa president aveeyo yeesimbewo democratically
aleme kuddaawo mu ate jasikira kitaawe. Ebyo nno bye bimu ku bigambo ebyaleeta akanyamberege n'okuba nga tutuuka ku tweets ze tulaba olunaku olwaleero ezijja ne zigamba nti gwe singa si kitange nsobola okukwata mu seconds mbale bubazi n'oba ng'oli mabega wa mitayimbwa. Ebigambo ebifaanana bwe bityo bizze biyogerebwa era nga bikolebwa. Anyway, kankujjeko ko awo katini owulirize wano. Abasajja baffe tebali mu maka ga Kyagulanyi. Bali wanti ekizibu Oluganda lwe luntawaanya. They are around his home. Are they inside? No, there are allegations that they entered the other day nebakuli fujjo bunyumba. Okay, nze today briefing Jenina bali around his premises. Bakola woki? We have security interest. In the house? No, not the house. Otherwise we would be inside the house. But we are not inside the house. Ate bano abantu abajja okuyingira ne baga nti mubalemeseza the other day twalaba nabyabufuzi. No, Deputy President we wa Eastern Uganda abakaba parliament. And those are even the biggest problem. Those are even the biggest problem. Bebasinze nokuleeta obuzibu. These people, we finished an election. Now they want to create a post-election kind of situation. Eteka egwanga kubunkenge. And this time around we are saying, no, you will not do it. How? Kubanga. And how we deploy? Bali bagenda wa Kyagulanyi mu makage. And you stopped them. Kungu, you just know that we are not fools. We know, we have intelligence. We know what these people plan. We know how to prevent the execution. Only that we are just being decent and cautious. Lusoke omwogezi wa poliisi agambye mbu bo tebali maka ga Kyagulanyi wabula beetooloddewo bwetooloozi olw'ebyo olwa security interests zaabwe ze balina mu maka ago. Era n'ategeeza mbu bo si balalu si basiru balina information nti bano abantu ba NUP balina kye bapanga kye baagala okubeera nga bakola kyova olaba bazingako amaka ga Kyagulanyi naye mbo tebali munda. Bwe bamubuuziza ku by'ogamenya ne bayingira ng'aweta ekkoona kiri Uganda. Bannayuganda bannange. Wuliriza wano katini Honorable Goreti Namugga. Singa ffe twali mu buyinza kankuwe ku magezi mwami Lwanga mu gavumenti eyiyiza abantu baayo. Singa ffe tubadde mu buyinza tubadde twetaaga goba abantu Kampala. Omanyi kye twalikoze? Tubadde tudda mu byalo. Wuliriza kwata peni. Kwata peni owandiike. Singa waliwo akasalikeka. Kale soko olindeko ogenda kampa ngenda kuwa obudoga. Amalirize abakiza ku muyinza. Oyagala kububeera mu otya kubanga already obubaddemu. Kati kino kankikugambe good ombuze ekibuuzo ekirungi. Era bulijjo nze nzija wano. Olina gati abo banna mugabo ogera bwogezi tebalina buyinza. Chovola omwalesa amagye we walesa amagye okunwana n'okunkuba embo kuba abadde successful kuba siina buyinza naye yo nga nvuddeyo njagala okugana singa twabadde ffe kye twandikoze. Olaba programs obadde olina kati ezakendedde mukezo okutambuza amasanyalaze mu bitundu by'ebyalo. Eyo program singa yeeyongerayo extension of part to different parts of the country obadde osika abantu n'obazza mu kyalo. Number 2, okwongera okulaba nga tugaziya amakubo okugakola mu bitundu abantu gye bawangaalira saida tuba attracting okudda gye babeera. Number 3, saawa eno mbadde ntunya report ya otajeno ku butya for example sectors ez'enjawulo kati ng'obulimi bameka bali mu bulimi era bu contributing ki ku yo GDP ku musolo ogwo. Newesanga nti obulimi bwemploying abantu bangi naye ate buza kitono mu musolo. Omanye ensonga lwaki? Kubanga omuntu ali mu kyalo obulimi bawo mutemene busigala ngo mugagga yakola obulimi. Kakati ono yakola industrial parks mu byalo. Ne semba buli yonna bagenda bagulawo industrial parks. Omanye kyazituukako bwe twatuuka mu industrial parks ezo okuzifula active zikole. Government nebulwa sente. Era ezisinga ettaka balifuna ne bazimbazimbako obuzimba obutonotono ezifuuka idle.
kyengezaako kugamba tezo industrial parks zetwateeka mu bitundu ebyenjawulo singa zaakola bano abaana bava mu byalo okujja e Kampala bava mu bitundu byaffe ebyenjawulo nti you can incentivize osobola okuteeka incentives mu bitundu ebyo abantu ne bava mu kibuga abaana abakola kampala njagala nkule Kampala asobola okufuuka embeera esobola okutabuka nga tebeetaaga kugoba nti tambula ogende doza ne mu covid one twakiraba abasinga abantu basinga bagenda bafuubira ekibuga nga tewali abagobi kaakati gwe weebuuze ki ekibadde kireeta abantu e Kampala number 1 kufuna mirimu source of employment kunoonya kyakulya gwolowooza singa omwana w'essembabula abadde akola ateekawo akasaalumuke ne kakola n'akammula obutunda bwe nga balina ababunywa. Honorable Great Namugga nakolako statement egamba nti let's assume government ya Kyagulanyi egenze mu buyinza omukyalo ono asaana kuba prime minister. Omukyala ayiiya alina nnyo obwongo mulimu abakyala nga mama Miriam Atembe mama Dr. Sarah Birete Great Namugga wabawone buno obwana obutemi jijejija Shamimu Nambasa is it Judith Narukwago. They are brilliant ladies, you know. Obwongo bwabwe bukola ku speed ekikecha waggulu bayiiya ate nga bye balowooza bya mugaso nnyo eri eggwanga. Onagamba nti lwaki temuteekerateekera bantu nga temunnaba bagoba. Teeka ebintu ebyo ebibasikiriza okujja mu kibuga bibateere ewaabwe olabo baba naavaayo ekijja abaana mu masomero lwakubulwa ssente baleke basome ate bafune emirimu naye omuntu alina emyaka 7 akyali mu ofiisi akolamu ki olwo abalala abasomyi banaakolawa ebintu ebifaanana ko bwe bityo. Wulirizaako kati ne wano ku bigambo bino. Ebimu ku bitufugisiza Mwami Museveni emyaka 4 egyalema abakulembeze bonna abafuze ku Uganda yayigira ku bakulembeze abaaliwo yalaba ensobi zaabwe n'aziyigirako n'alaba amaanyi gaabwe n'agayigirako. Abali ku ludda oluvuganya Mwami Museveni olunaku olwaleero bakritisayizinga buli kintu tebapiikinga any lesson from Mwami Museveni. I think that is very important. Let me tell you one thing. Mwami Museveni bwe yalinga atandika okulwanyisa Obote kumpi yamuyitanga mu scout kati oyo asobola kujja kaani yamutwalanga akalenzirenzi akatamanyi kye kakola. Mwami Museveni n'akijjamu lesson. Byagenda okuggwa ng'akalenzi akatamanyi kye kakola kakubye Obote n'avaawo. Obote bwe yavaawo Titookero Lutwa n'ajja. Akalenzi tekaazikiza tekaakoma kujjawo Obote olwo mission nefuuka seize power tutwala buyinza era akalenzi okukakkana nga kali mu ntebe kakati myaka 4. Mwami Museveni yayiga ki? Tonyooma mulabe. Never underestimate an opponent. Oba mutono, oba munene, oba omumanyi, oba tomumanyi. Ebigambo ebyo bw'obifumiitirizaako birina amakulu. Bw'obirowoozaako birina kye bireeta mu mutwe gwo. Bwe biba birina then wuliriza. Wabula bwe biba tebirina bireke byeesonyowe. Kankuwe kamyuka. Nga n'amateeka agaliwo teri agagoberera. Nga Besigye awangula akalulu n'omutwala emoloto mu kkomera. So, Bobi Wine musajja gwenzisaamu ekitiibwa kubanga avuddeyo mubatavaayo yakoze eki avuddeyo n'agamba nti ensi yange nange njagala nkole ki ndwane ndabe nti wabaawo ekikyuka. Kino kye kibadde kibuze nti abantu tebavaayo oluvannyuma nga tebavuddeyo ne bagamba nti bikulemye gwe Besigye. Gw'ogamba bikulemye tokoze eki tovuddeeyo. So Bobi Wine ensobi kyasobola okukola kwe kulowooza
nti ajja kgenda mu kalulu bamukubira akalulu kajjewo Museveni Bobi Wine afuuke president kubanga ekyo era ndowooza waliwo abajja kugezaako kukimuteekamu kati olina support olina abantu n'olwekyo genda gwe tutwala gwe abamu baagala just kumufunirako obufo amutambulireko afune bwakansala afuneyo omusaala akoleki naye ng'ekizibu ky'eggwanga kijja kusigalawo. Dr. Kanokiza Besigye yayogera ebigambo bino naye ndowooza kati wano we tutuuse ogenda okubanga otandika obbirabira obulungi n'obutuufu bwabyo ng'agamba nti ye yeebaza Kyagulanyi kubanga yasituka n'avaayo bwe yalaga nti alumirirwa ensi ye yavaayo najja ne yeesimbawo n'agamba kati olutabaalo katulutwale mu maaso. Era mu ebyo bye yayogera bino yagamba nti ensobi gy'ayinza olowooza y'okuba nti ajja wangula Gen Museveni mu kalulu. Kaakati mwabatamanya nti lwaki Bobi Wine ono yagenda mu kalulu ate nga Dr. Kanokiza Besigye yamugamba tugenda mu kalulu. Eno y'ensonga lwaki. Nti yalaga nti tulina okulaga nti buli system yonna enfu eri corrupt eri biased era eri in favor of someone. N'agamba katugende mu kalulu tulabise akakiiko k'ebyokulonda ne Ssaabalamuzi waako. N'agamba kati emisango mugitwaleyo mu makooti tulabise ekitongole essiga eddamuzi. Buli limu ab'ebyokwerinda ne bakola ebyabwe. Ndowooza walaba yabatega akatego kaabwe ne bakagwamu. Kati essaawa y'olunaku olwaleero abatandiseeko abajjako international bodies zonna support yadde bafuna okuva most especially mu Europe agenda agibatemako. Nti ekitegeeza ebigambo omusajja bye yamugamba teyabitwala for granted. Nenyumirwa nnyo Gen Kahindo Tafiire lumu yagamba ebigambo bino wammanga biwulirize. Abantu ba Buganda ababonaabona yena limwe beewo abaafa yena limwe beewo abaafiirwa ebintu yena limwe beewo abaatukwekanga yena limwe beewo baali baawa kale mwe munsanyusa taata ate Kahindo atandise okukola ki n'amwatulira kambaatulire kubanga nze kambaatulire kubanga munsobera kozi bagamba nti ekyekango tekirina muzira embwa edduka omukalo. Abantu ba Buganda mwadduka omukalo ate omukalo ogwo gwali mukalo gwammwe sigamba omuntu tebakukanyugana ogwali gwammwe ne muyiga ensolo ne mukola emikalo kale sijja kubaawo ndukayanja. Oyinza okugamba Gen Kahindo Tafiire mu bigambo bino byonna okubyogera akola atya akudaala naye nga yali mutuufu nnyo nnyini ddala. I think ekadde banna ba Buganda musituke mugolokoke mulowooze ate mukole. Nzadde ni Beyond the Newsroom gwe mukutu kuwoli kwagaliza byonjagaliza munywanyi tusinkane nga guludde nakkiriza. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.